Mu kiro ekikeesezza olwaleero kampuni y'emifaliso ya Royal Foam e Kyambogo wansi wa Mega Industries ekutte omuliro. Guno kati mulundi gwa kusatu mu bbanga lya myaka 3 nga kampuni eno ekwata omuliro ng'ogusembyeyo gwakwata mu mwaka gwa 2019 era bingi byayonooneka. Okusinziira ku babaddewo, omuliro gwatandise ku ssaawa nga 8 ogw'ekiro nga gwatandikidde mu kitundu ewafulumizibwa emifaliso. Bageze okulaba nga gwatuse bwatusi gutandikiddewo essaawa eno bukyaya bagezaawo okuzikiza bugaana. Egiwedde okukolebwa face covers zonna machine zonna ezibadde zikolebwa. Bannannyini kampuni abakozi nga bayambibwako poliisi y'abazanya moto badde bakola butaweera okulaba nga bataakiriza ebyo ebibadde bitannayonooneka ko n'okuzikiriza omuliro. Baatuuse ssaawa 9:08 ez'okumakya nga leero nti ekkolero ly'emifaliso erya Mega likutte omuliro era ne tugirawo n'emmotoka zaffe zonna nga bwe kisoboka ne tusanga nti omuliro gubadde wansi besimenti. Ne tugezaako kumenyaamenya kulaba nti tugutuukako era mu kumenya okwo guba kuteekakola ki guba kukyeyongera ne gusobola kweyongerako naddala n'ebintu ebibaddemu. Guno omuliro gwa mifaliso gyakanyu kemiko ezikola emifaliso gyakanyu so like that. Naye nga wenjogerera njaga kukakaza abantu nti omuliro tujja kugusobola. Emmotoka z'abazanya moto obwedda ziggwamu amazzi nga bwe ziddayo okukima amalala era kitwalidde poliisi essaawa eziwerako okugukakkanya nga ne gye guvudde tewannategeerekeka. Abakozi mu kampuni eno batutegeezezza ng'olwaleero bwe lubadde olunaku lw'okufunirako omusaala gwabwe wabula tebamanyi kiddako. Mary Namukose ne Kenneth Tanaaba be bakusakidde eggulire lino.